mwansuze mutya mwenna gye muwangalira kansubire mwansuze bulungi. Happy New Year pannanga nze no Happy New Year yange omanyi bwe yansanze twabadde wano eno twabadde twagala tambulako jamu mungi neŋŋamba nedda tusigale wano ewaka n'omwami wange na omwaka we gwatuuse tuba tubulayo ng'eddakiika 5 ne twekwata ne tusaba n'aleeta wayini nze gwolaba mba njagala okunywako naye kaba kati ni bwe nti nawunyirizaako buwunyiza nenkoonako katono ngaono gamba cheers bannanga omutwe gwanumye n'omutwe ne gunuma nanga nkubuulire mumpe munywe kankole ki nze kankuleetera amazzi agabuguma nampa amazzi agabuguma omutwe nga gunuma ne tuyingira mu mwaka ng'omutwe gunuma muko awo katonotono ne bakuba fireworks baneiba baffe wano panange wano abantu bagula fireworks ne bakuba panenge ebintu biri so risky kubanga ndaba abaana bato ne bakuba bagenda nga mune naffe bwe twalinga tubikola biki ne bakuba bupusi bwaffe ne budduka ne bwekeeka wansi wente bumanyi bambi nawo buti okufa so olunaku bwetyo lwawedde olwamaliriza engeri nawadde omutwe nga gunumalumamu nengenda netwebaka so leero bagambe Happy New Year mukama bampera omukisa abagenda olaba vidiyo eno abagenda ogisharinga voluntary eno eri mu UK mbadde njagala bannange mwenna mugitryingeko abayinako kale nga osobola okukola bulungi CV yo ng'ate osobola okubeera nga oyinako ku bintu ebyetaagisa banezi no voluntary tekikwetaagisa nnyo osobola ogenda mu bibiina abo oli n'akulaba n'akuwandiikira ka recommendation bannayuganda tuyiga okukozesa oteekamu kakasente omuntu okugamba nti okola nabo biki ebintu bwe bityo like ebyo bwe bityo ate n'ekyo ku voluntary wano eno olina okubalaga nti oddayo e Uganda oba okitegeera oba olina okubalaga nti wentuukayo nzirayo e Uganda making sure nti obeera n'ebintu si ties naye obeera n'ekintu ekikomyawo ki e Uganda kati let's go nkulageko eno voluntary bagiyita oba njigambe Elidyr oba Elidyr oba Elidyr eyo bwetyo bwe batyo bagiyita kati gundi eriawo link eriawo mu bio ate ogenda n'owandiikamu just owandiikamu Elidyr ekyo nga bwekiraba bwe kityo n'oteekamu community trust oba okitegede bagenda kuleetera international oba kati gogire international voluntary vacancies okitegeera kati wano nga bakugamba we have opportunities for friendly caring international volunteers kati nga bakugamba by the way abantu abajja mu Uganda okuvolunteeringa which means baba balinawo ku kasente naye ate ffe abagenda eri which means tuba banaku nga twagala kweyiya era batuwaayoko ko kasente akatinitini kati njagala kubalagako wano katono bakugamba your time bagamba volunteering brings so many benefits ne bakugamba your time support and positively will bring friendship and experiences from all over the world to our Ugandan people for Ugandan people naye already young people kati bo wano bakugamba nti eno voluntary kiki kyoganyibwamu osobola okubeera ekuleetera emikwano emirungi like munsi yonna nti omufilipina agenda kujja omuchina ajje omugundi ajje omumerika ajje biki like voluntary oba ogenda kukola emikwano okole ate tewali kintu kisinga nga kukola mukwano that is the truth there is nothing more than that cause abooluganda tubaleka but emikwano egyo tomanya omuntu asobola okuyamba era nange I'm here because waliwo omukwano gwange ate yanconnectinga ku muntu so that's why I'm here so but as well as the benefits from bringing us, we know that by volunteering with us, you will gain so much, including kufuna ebintu bingi wano bakugambe skills to help you in your career, skills ojja kweyongerako obumanyirivu oluzungu okimanyi obeera UK toyogera n'oluzungu lwetwogera oyogera oluzungu lwa swing okitegeera so oba oyagala swing jira kati nze ndina accent yaffe ya Uganda ate nembeera ne accent ena accent ya German naye just bwetuli making new friends from all over the world enjoying the beautiful
Welsh countryside, learning new skills, ebyo ndowooza mubitegeera. Kati waneeno omuntu agenda gamba kati wano nga tetunagenda wali bagamba volunteer are incredible, they add so much value to making the residents have an even more meaningful time. They are delightful, the diversity and awesome friends smile bring. Kati waneeno gwe nga gwe bw'obanga okikoze abantu bannansi bambi bawulira bulungi oba kitegedde kubanga oba ogenda kola mu bihomes ebyo ng'obayambako ng'okola ki oba kitegedde ogenda kola ki kubayambako. Kati lwaki nzikiridde wansi waneeno njagala kubalagako nti waneeno eno email ogiraba eno email info@elidyr.ac.uk oba kitegedde yeeyo gundi eyo yeno gundi yeno email. Kati kyogenda okukola ogenda kujja waneeno okoonewo bwoti wonookoonawo bwoti ogenda tugenda pdf egenda kujja bweti gwe kennyini pdf egamba voluntary application form and process. Bakugamba waneeno teekawo erinnya ly'ekika oteekewo bakugamba waneeno teekawo n'akafaananyiko bali bagamba please attach a recent photograph in this box teekawo. Kati gwe kyogenda okukola ogenda kukwata printing out kino ekipapula kandawo oba nsobola okukijjulizaamu wano. Yes, osobola okukijjuzaamu nga sisobola kandabe no olabika tosobola kubanga ndaba wano nno sisobola kijjuzaamu. So osobola okujjuzaamu ne peeni gwe kiprinting out ojjuzeemu ne peeni oteekemu akafaananyiko oteekemu buli kintu kyonna kyonna bbanga kiriyagala okubeera eyo oba kitegedde naye teekamu mwaka gumu oba kitegedde gweyagala okugira to exceedinga mwaka gumu oba myezi 6 oba kitegedde gwe okubalaga nti oyagala kukola ki ojja kudda mu nsi yo. Next of kin oteekewo omuntu gwomanyi teekawo ennamba y'essimu toteekawo 07 biki teekawo +256 eyo. Marital status bw'obanga oli married teekawo oli married bw'obanga oli single teekawo oli single. Personal email teekawo email nti neeba nakubira essimu ojja kubeerako. Kati waneeno ogenda teekawo dates of w'ogirira institution ki gye wakolerako course ki title biki byonna biteekewaawo. Employment history waliwo bakuemployinzeeko obadde okola obanga oyinza okugamba nti oli voluntary naye ng'obadde tokola okuleka omwana ng'abadde asoma ye asobola okugamba nti mbadde ku university from this time to this time then nenkolako awantu watonaawo kati kwe kugamba kange nefune experience from other people then nkomewo. Ekyo nakyo omuntu akisobola okuba nga akikola. Kati waneeno ne bakugamba nti please give details of any time not accounted by oba including unemployment. Kati awo ng'oteekawo gwe nga gwe other skills and experiences teekawo skills zo biki byowakugukamu oba oli mugundi kati ne bakugamba please list any skills, talent or experience that you will think you could contribute to our community. For example, craft, technical, music, land, care. Kati olaba bino ebintu bwe biti oyinza ogamba yinze nsobola okuyimbirako abantu nina manyi okuyimba manyi okuzina manyi okukola craft nsobola okutunga nabo nsobola oba kitegedde nsobola okubeera nga like ng'olina ekintu ky'omanyiimu oba kitegedde oba okuba gita oba okuba buno obudingolingo buno katulululululu obo nabo osobola obbagamba ng'olina craft ebintu bwe bityo. Teekawo ekintu togeeza n'ogamba nti ate nze manyi okugira dduulu waliwo ebintu by'otalina kugira olina oteekawo ekintu nga kya mu community ky'oba omanya nti wano ogenda kuyamba abakadde oba abaana abato abataliiko mwasirizi okitegeera like abataliiko mwasirizi njagamba kale like abagongobala oba okitegeera abaana bwe batyo so kyekyo kyenkugamba. Ate ne ku kigundi eno bakugambye please complete in either type or blocked capital if handwritten. Wobanga ogenda kuwandiika na pen making sure owandiika mu capital letter
capital letter. Nchiddamu, when you are going to write on this, write in capital letter. Chibakugambye tuwandika mu small letter, wandika mu binyukuta. Si binene naye wandikanga ndowooza mwena mumanyi capital anyway. Okay, nga bakubuuza, do you have any criminal record? Answer yes or no. Gamba nedda. Kati omuntu wamumenyi w'amateeka gwe yatta abantu, oyagala tambululage, oyagala kusanjaga abantu b'abandi. Ne bakugamba if yes, provide details of the offense including the date and the sentence. Okitegeera bino tobigira bagambe tolina. Ne bakugamba medical history. Please give details of any serious mental or physical illness or disabilities. Provide previously and present with a special mention bichi. So wabanga toina. I don't think abanauganda tutulina nnyo ebyo ebintu bya mental health biki ebyo bito tetutera nnyo twakubeera nabyo toyina. Wabanga toyina tobigamba no oba tobijjusaawo. So what is your current general status of physical? Bagamba oli healthy, you are healthy. Oba okitegeera. Ne bagamba wano please list any special biki sigenda biyitamu waneeno naye osobola obyesomera n'ogenda waneeno n'obyesomera waneeno laba ndowooza biki how did you hear about us, internet friend. Kati osobola okugamba maybe friend oba yes osobola ogamba did you complete this form by yourself. Bannange wobanga completing a form by yourself bagambe yes gwajejjuliza kyobola manze bagamba tasikiririza mu bano ba agent bagenda kukolera ebintu otuuke wali ebintu bigaane oba si kyekyo bijjuze n'omuntu naye wano kiki kyotasobola kujjuza mu mazima ga Katonda. Your interest and hobbies. Bannange waliwo hobbies zetutetera nnyo kugira. Wobanga oyagala kugamba hobbies oba ebintu by'oyagala nga ggwe ebiseera ebisinga bagambe you love reading oba ku singing oba dancing ebintu bwe bityo ebisobola okuleetera omuntu okubeera nga kati gwe jamugamba hobby yoki sleeping. Okitegedde nze hobby yange yinza okuba sleeping naye waliwo hobbies zotatera nnyo kubeera ng'okola ki ng'oyogera nti zigenda yogera ekintu ekiri charismatic nga sobola okuzaamu omuntu aga ono wabanga hobby ye kuzina asobola okuzina n'abaana webanga hobby ye ku reading ajja ku readinga n'abaana wadde toyagala kusoma gwe bagambe nti oyagala reading. Anyway kati wano nga bakugamba autobiography nga bakugamba we are interested to read bannange of your life chinological account of your life including reference to your family background situations bwe bityo. Kati waneeno ogenda kweyogerako nga ggwe obalage nti nze nakulira mu family bweti era tubadde bwetuti batuzaala abaana owandiika nobaga batuzaala oba abaana 6 ate nekineeno osobola okiteekawo ogenda mu kachat GP n'oteekawo ekyo ekigambo biography n'oteekawo oba okitegedde ng'omaze okujjuzaamu biki egenda kukuleetera autobiography bulungi nnyo mu luzungu lulungi. So bino ebintu kikulaga ki nti kikulaga nti okulidde mu family ate bonna baakula kati gwe nga gwe bagamba bonna baakula jjajja yafa. So kati mba mpulira nga when I give out bino ebintu byenkola mpulira nga ajjukira jjajja wange oba ekitegeera. So kyobola banjagala okuyamba nkwaddeko ka hint katono. So ebintu bwe bityo bagamba nakulira mu family y'abaana 6 nalina jjajja wange n'afa baganda baye bonna bakulu baafumbirwa baawasa buli muntu ali ku lulwe. So kati nga nze ebiseera ebisinga kati newadde guno omwaka nkole voluntary waakiri at least njijukire ku jjajja wange bwatyo gwe nawe bwotyo bubigira naye mu baddu bwani asobola okuddamu ebyo bigundi by'okujjukira bajjajja. Anyway kati wano ne bagamba ng'omaliriza onogamba I have read and understood the information leaflet. I confirm that the above information I have provided is true record. Sign and date. We appreciate your cooperation in the biki bwe bityo. Kati ndowooza olaba waneeno nga bakugamba oba osabumiitinga
to submit the application complete bichi in capital letter osobola obisomako n'olaba kiki ky'olina okukola oba okitegeera ne bakugamba police reference bajagala references medical certificate bano toliiwo bagamba British police clearance European applicant must have a passport bichi waneeno ate bwe toli kati visa nationals waneeno naawe ikola ki girawo wano bakulaga abantu abatali abali mu UK ng'oyagala biki bwe bityo so ne babikulaga nga ebyo bisome ne bagamba if you have any question please do not hesitate to contact us at the address below usobola ba contactinga ne email yiyawo no bawandikira no bagamu je bali kuba nenze gundi mba Uganda mbanjagala kugira gundi eno biki ebintu bwe bityo nsobola okukkirizibwa oba gwe kenyini bawandikireko olabe mu luzungu olulungi togira luzungu lufu bumu ng'abamu omungamba mbo hi visit it is not good banaye mufuba okulaba nga muwa omuntu ekitiibwa nze waliwo abantu abamu abansindikira message olinga olaba muntu yasoma doctor naja nakuwandikira hi visit you know so waliwo omwami awo twali awo ku TikTok awo ebiseera olunaku olumu n'agamba doctor ngera ayambadde bulungi naye we yajja mu inbox yange ebintu bye yafubutuka ng'olabire talina mpisa alinga obe yasomera wansi w'omuti like ng'olabire ddala nga bambi tekinyuma so beera fomo beera waliwo omuntu nga tayagala kuddamu naye olw'ensonga engeri bw'ozeemu ebintu engeri bw'ogize beera fomo ate banaye Abannayuganda twemanyizeeko okwogerako kazungu ebiseera ebisinga nti fe oluzungu lwaffe tulukozesa where necessary ekitegeera tetutera nnyo dukozesa in daily life oba si kyekyo like oyogera waliwo oluzungu ffe lwe twogera nga dwa kibuuzo ddamu oba kitegedde wemanyizeemuko okwogera ku luzungu lutonotono ne wewaba waka ne webaba ne boyfriend wo ne weba ne mikwano gyo wemanyizeeko oba kitegera obeere nga oli used okubeera nga olwogera ate kikwewuunyisa nti abantu Abannayuganda tuli polite naye ate tulina fear ebiseera ebisinga buli wonoobeera ne fear mu bulamu bwo tolina kyogenda kukola kitambule so nga gwe tonagamba nti kantandike njagala genda banduga gwenga gwe fear eyo gyeggyemu tubulirize nnyo okusinga okwagala okwogera guno mwaka omupya Mukama abampeere kyemusinga okwagala abantu mwena bagenda okuforwardinga video eno mbaagala nnyo Mukama abampeere omukisa likinga sharinga video eno etambule. By the way, comment awo buli wo commentinga impression yeeyongera commentinga awo wansi ogambe thanks Masha biki so okumbuuza ekibuuzo kyonna mbaagala nnyo Mukama abampeere omukisa.